Buterevu nkwaniriza ku Focus TV walinnyo okubeera ng'olaba wonna wosinzidde nkwebaza okubeera nti ddala wasalawo okulaba ng'ogulira Focus TV. Nze Adde Wilberforce Muyanja nakusuubiza nti buli we najja oba oliola notification nga tukwetedde ekipya ekyenjawulo. Ngambye kanonye ku munnamateeka atuyisize mu musango oba mu petition eyakoleddwa esayirize Masaka wakati wa Namere Justin wamu ne Nalubowa Rose owa NUP, NRM ne NUP kubagana okubaddawo tufuneyoko ne kanso ono atunyonyole biki oba olyawo ebirumire ebyabaddemu biki ebisobola okukolebwa eri ku sayidi zombi okusigala nga bonna bamativu. Kanso sebo nkwaniriza nange bwentyo sebo banya batulaba era agoberera Focus TV mukulu guno ba channel jatandika nga batera okugamba nti like, subscribe and share. Nja kusaba nze Isaac Kibeddi we wali kunkyaza. Amina Kanso otandikidde ku nsonga eriso sone as of now wetwogerera naye Kanso kyandibadde kyabuvunaanyizibwa kati ng'omukutu guno ku first time waliwo omulabi akulabako for the first time ayagala amanye Kanso yaliwa like some brief of ka background muto kutegeera ayongera okutegeera amanye na ebigambo biva mwanyo sebo obaana banze Isaac Kibeddi bakola n'ekitongole bakiyita Law Advocacy kyangibwa Ntinda babiga Bank of Africa. Isaac Kibeddi nze atudde wano olwaleero kweno channel era nkyali mupya naye channel ezisinga abantu batumanyira oba face bakola batya bagimanyira. Webale nnyo obuuze ekibuuzo how things are unfolding e Masaka gye bukeeredde nga Honorable Justin Namere Suubuga ye mubaka woman MP wa Masaka City declared era tulinza agende mu gazeti agenda mu gazeti asooka afune ku ssente 315 afune emmotoka empya kosa libaze ku 315 speaker alina byakyusizaamu emaama tukwebaza nawe okudda ku nsonga eri whatever transpired okututeeka mwene embeera buli omu ng'ovudde ku bannamateeka bokka n'abantu ba bulijjo buli omu akyebuuza oba yeewuunya kyazze kitya kisoboka kitya. The law is settled. Nti for as long as waliwo a tampered box oba a tampered seal kitegeeza tewajja kubeera recount. Kitegeeza mulinde ono gwe badikiralinze atekebwe mu gazette after gazette olojinga a petition mu high court ng'osetting all those illegalities oba irregularities nullification of victory yaki ey'omuntu. Kino twakitegedde fefana tukyebuuza his worship Asiimwe Albert yasinzidde ku ki because mwenyini his worship Asiimwe Albert week eri ewedde emabega alina we yagaana kyabadde Kalungu West ewa Seungu Gonzaga n'akiddamu era Kalungu East ewa Nkeretani Junior n'akiddamu. Now what is the difference nti eyogaana wano n'okolota n'okikiriza but then also bearing in mind kyeteeka ligamba nti kabox kamu nga kali tampered with tekikkirizibwa kiri weru w'amateeka era n'olibwe yakikola. Nze mwennyini nakola story ku Focus TV kuno ne mbaga bannaye bana balamuzi bulijjo bali luddawa olw'ekintu kye yakola ekyo ekyewuunyisa kale buli muntu nti kyakolebwa mu butuufu bwakyo nga bwe kirina okuba kati ate era yeetemye ngaliko yennyini. Tulina common law jurisprudence era amateeka gaffe gava UK bwe tusimbuliza ebitukola ebisinga tuba ne precedents bwe zityo naye ne gye tusimbuliza amateeka gaffe ge tuze nga tusoma in case waliwo embeera bwetyo kibadde kikoolinga okuleka oli Nalubowa agende mu gazeti alangirirwe bw'aba avudde mu gazeti mukyala Namere alyoka akola atya ajje mu kooti naye aze ng'agoberera ensonga zino ez'amateeka. Kooti zaffe zino zigenda zikola ebintu naffe oluusi bitugamba ati naye but then eba precedent it might be bad for you, it might be good for another person. Eba precedent set mu mateeka ebagoberera election petition mu Supreme Court eya number 1 ya 2016 eya Kanokiza Besigye ng'awaabira Electoral Commission Mwami Museveni Attorney General mu kalulu ako Supreme Court by then bakola pronouncement nga bagamba nti okubba akalulu kwabaddewo naye tekuli substantial enough to overturn the results. Era ne balaga nti in the alternative omwene embeera katugende ne Yoweri Kaguta Museveni nga a duly elected president wa Uganda. Should we assume that his worship Asiimwe naye yakope template yeyo
nti obubox buno buli tampered with naye whatever is coming out tebiri substantial enough okumenyawo obuwanguzi bwa Justin. But not forgetting it twasanze ko box obumunga mulimu obululu bwa mulonza atya sorry kandi atya ne basanga no box omunga temuli ki temuli mu kaluka ballot yonna. So kino kyatadde ekitewongole kiramuzi mu mbeera gye tulimu ya bulijjo nti people think we are mediocres, people think tewali impartiality, people think nti tuli just bwetutyo bannansi si basanyufu kubanga gye tubeera abantu balaga nti ekitongole kiramuzi kiringa ebitongole ebikuuma ddembe bali mu kukwata bukwasa abantu bonga bobbe balowooza oba abantu baabwe ne babateeko bali basiba ku bantu. People say nti bali mu kuteekawo abantu as impositors who are against their wish oba their will ng'abalonzi mu constituencies ez'enjawulo. Ekyannammeere Nalubowa alina 100% grounds to overturn victory eyo, but that is after nga Nammeere amaliza ogenda mu gazeti. Nalubowa alina sooka kulinda olina beera gazete then alyoka naye akola petition ye because wano waliwo remedies nalambwa agende for review and all that bigende owa mulamuzi omulala naye kati ebyo nana kibiina makulu waliwo box buli tampered with ate twawuliddeko nti ye ne balowe baganya okukola ki okubeerawo kyenalabyemu nga nakyo kikola makulu bakulira mwalize ne mubeerawo ne witnessing ebigenda mu maaso ne mutekinga notes kibayambe in your petition mu kooti. Because nyumanga nyonge kyo kibadde from the genesis no jango kibeeramu ngokibeeramu kyandi nyime nnyo wali mu kooti when you submitting grounds zamwe eza petition yamwe isapanga yo petition nga kyogerako mukyeka kasa 10 ku kinne waakyo naye wanalabye nga waliwo oludda lumuluka. Yes, wabaddewo his worship asimwe n'abalamuzi abalala ne bakooti personals abalala n'oludda abaganye why that boycott nakyo ekyanyumye. Okay, council omanyi nina ebintu oluusi byendaba naye bwe mbabizeemu ko amateeka ntuuka ne ngamba kano nnyo omuntu ali nenno okumbuulira kiki engeri gye kiba kikolebwamu. Ekisookera ddala omusango guno gwe tugamba bagwe petition eno yaliwo petition eba ya high court. This is an application for application. Omuntu bw'avaayo the same judge magistrate yali mugiri emisango ngatu era yesimbye ku bwayiro obumu wa semateeka nagamba wensange box eno ngeri tempered with ne weberemu sidda mukola ki era nakikola bulungi ku mirundi giri ebiri. Oguno yatugambye nti tuwujjeemu box zijjiddwamu tetugenda bubala katubale buno obusigaddewo era bwabaliddwa ng'omukulu akola ki nga Nammeere yakola ki yawangula akalulu kirekawa saidi yammwe abali mu lo nga mmwe abamu ku ffe of course bagamba nti ennyanya emu eyinza okukola ki ng'ogiteeka mu kisero kisobola okuvunda. Abamu ku ffe tukyastandinga wa ground, abamu ku ffe tukyalowooza nti tujja kusigaza ku nsa ezo. Era abamu ku ffe twalaininganye n'abasajja nga bayiza akasemo akadde nti bo bagamba no kino si kituufu. His worship asiimwe tukyalinze kulaba his reasoning ng'oli kuno byagambye bannamawulire his reasoning because yes that Parliament Elections Act omuwa obuyinza nti webanga kizze for a recount aba afuuse returning officer. Yes, kati yabadde returning officer ne why you get that audacity okujja obox omulogabo kambuteeka eri ku mabbali katubale buno obuyinza obujjawa. What if obox bojjeewo the stronghold positions za Honorable Nalubowa and what if box obojjeewo in case obulo bubaliddwa nga buli talidi ne buno nga buso okutuusa ate bewalangiridde byonna ezo discrepancies ziragenda nti akawuka kabadde free and what and fair. Naye kuva eri wansi yonna gye tubadde nga tukubira akalulu kano ak'e Masaka yes kabadde nga akalulu ke Kamuli municipality e Busoga kabaddemu essente kaso mwabaddemu n'essente enkalu kabaddemu essente enkalu kalulu ke Kamuli municipality nabadde ndaba muganda ng'ejeno bijirwa n'agamba nti abasajja nga bakokona bukonkonyi luggi oboolyawo nga Isaac Kibedi akutumidde Isaac Kibedi omulabiranga ddala omubaka akutumidde anti omubakawo
Isaac Kibeja akutumidde tabanga kona mubaka ne Masaka kikyabadde e Masaka mwabadde mu state influence state ya taata katugera kuloda wa honorable na mmere state ya taata honorable Vincent Bamwa Ssempijja is a formidable politician. Very true. Wano mu central wano mu Buganda is a formidable minister. Teri asobola ku contestinga ku hostinga honorable Ssempijja bamulanga kye bintu byakoze. Very true. So ekyo nakyo kibadde ministries are serving them eyo fact ebadde y'amaanyi nnyo, but then nga tugenda muri county eno kubanga emaze ennaku 3 ate mu M7 yayongedde okukakasa nti mumpe ani nammere kubanga yakubya akasimu nammere yateeka omusajja mu loud speaker jjajja ndi wano n'abantu bo kati wobeera mulamuzi oli ku level ya chief oyagala kubeera registrar naawe wa high court lwaki tookola ebintu mu mbeera bweti ng'akasimu kamaze okuwa naawe owulidde ku ssimu n'omuzukulu n'agamba abalonzi be nti kamala okwogera n'omukulembeze ogere ne jjajja. We all don't know what was discussed between His Excellency Mr. Museveni and Honorable Justin Nammere. Amanyi what was discussed Telecom company oba Airtel oba MTN oba UCC oba kati yena ku maloboozi ago ekyabadde wakyakoze kitya. So akalulu kabadde era njagala exercise just ebadde mokale kuba akalulu konna ake Uganda konna nze nkyalowooza nga professor omuntu kati tuleke abantu bagende kyamukisa mu binti down to present our views kabagende batukiikirire kubanga abamu batugamba mulimo kati politics yafuuse economic activity naye nga factors ezaleetedde abantu abamu okufuuka ababaka banange zirandika oldifo humanity community tebyabaddemu obunanfuusi obulabbayi obubbi okuwaayira tebyabaddemu abaana bangi abantu bangi bafudde abamu bali makomera sinze Katonda batonde luko obusingiza abamu bajja basiba n'emyaka ng'etaano paka kisanja kuggwako obeereyo ku remand but why bwafuse mulimo omusajja akuyuzayuza ove mulimu gwe kuyuzayuza bangi besigenda kwogerako abantu bangi bali ku bitanda waliwo n'omubaka omwe yafa emabegaawo kosi babibuzaabuza naye nga tukimanyi nti amawulire bwe gajja nti kiganye because abadde prone abadde mulwadde for quite some time n'ayitaawo n'agenda bw'okimanyi bulita baganda baffe abo ne banyinaffe abo life after parliament ekalubamuuko obasanga nga tategeerekeka naye nga ye honorable gundi bagaye oyo foma honorable waffe wano so honorable Nammere tukuyozaayoza naye abamu ku ffe ebibuzo mukyalina bingi tukuyozaayoza ayizwa Shifalubert asiimwe kyabadde below the belt. It was below the belt with sound profession, sound ethical. Era mukyavumaganya ekitongole ekiramuzi, mukyavumaganya bannamateeka, mukyavumaganya ebitongole ebikuuma ddembe. It was below the belt. It is quite low. Council in a broken seal. Exercise tegenda mu maaso. Munira omuntu agenda mu gazette, mugende mu high court, mukyayinga his victory. Council mu government eno etwala kati ggwanga lyattu Uganda. Ngammwe abali mu byamateeka, can you guys at a certain point be independent one day one time? Kisoboka kyobola batuna executive, judicial and legislature, but bwe nkopa ku bigambo bya Honorable Sseggona abuuza nti which kind of leaders bemusindisa oba bemutusindikira. Ekigambo ekyo Honorable Kadaga yakibuuzanga abantu nti yes, the speaker of parliament, naye wasindika mubaka ki? Mubaka ki gwe tuweereza? Abantu bangi tubasindisa mu parliament. Tusobola nti legislature esigala government eyo bagali asatu tibajja kuba independent, naye omuntu omusindise omuntu alina ebizibu bye, amabanja gamutta, asasanyiza sente empitirivu mu kunoonya akalulu. Asegedde asula mu kazigo oba asula abaana abe bakapangisa kasitanda luno kamitwala naye nakola ndooja muli bubyamu banja sente. You have said an hungry person tewali ekigaati oyo omusobola otya agenda kufiira ku nsonga zo. Kyova olaba ataawo teteeka bagambe togikwata kagambe ye tetugikwatako eyaffe
kati ebitaano kushiwa weebiri oba akawumbi weekali agenda okujja parliament nga kasomye dda kwa eno parliament kati eri tubadde parliament 11th parliament nene 12 nga bwenda bino they are going to be transitional parliaments just business kyobulaba ate I agree with the Abraham Luziba kuba aleka pala baganyo mu wakalulu tuba tusindika abantu nga tisaina kyekoleddeko financially nga inako wasinze kati tunanga Abraham Luzi nti kati bwe namuka jabe gombo okuvuga bwe ngagwe MP yajirina agivuga alina cross country agivuga alina hama agivuga asula mu nyumba yiye asula bulungi asula mu nyonyo kati oyo really yes you can corrupt his or her mind na not at level y'omuntu ngatabuza na milioni 10 kwa account ye arude musalo plus burden yafu abalonzi twagana okutima nti omubaka emirimo gye esatu ena to appropriate oversight okulegislating twagana okubikiza tuloza ati omubaka nayigonto omubaka gundi byayogeddeko musajja ono senior council ono yasomesana n'abateeka ku erodisi onale bonsi bambi yeewunya ne bateeka zisola n'afuna obulwa bwadde bwali buna ne mwami Segona yakyogeddeko oyateeka sola yafuna obulwa buna ate nga mbakatuliki mu kigo kyekyali kuluza ab'emityana ku muzigiti abakolera buli kintu kyona olebe yabanja piki ye bagimuddiza yagamba oba imaamu yagamba mpa piki yange kale imaamu ampa akalulu kituuzayo ku kiri nti Isaac Kibeddi alina betuyita ba polling assistants ba polling agents naye polling station we yabateeka ngagwe adda bwe yakuteeka katafunawo kalulu mukama we yakutaddewo obere polling agent katafunawo nakalulu ekitegeeza tiwa mulonzi naawe tomwesiga so wherever we are headed atonda ekaya amanyi nze Uganda siba ngamba abantu tujja gibeeramu naye nga Uganda saga tubeerawo twerimemu waliwo impartiality embululu obulebe tebiriiyo bino ebintu biri mu nnyumba egyo muntu abeera waabeera n'agamba internet eyo kati mobile money egiro beera siro internet gizzeeko na internet eyo basindike text messages because akimanyi text messages it is edits bebawandiika bana abalimi voice notes ezo voice simugira mulinda ate bafu tusojja natuvuga bwatyo nakola ebintu bwatyo kati wasindika kifaananyi na video soko olindeko text write a text message ejatuuka in real time wefa ne video linda kubanga akimanyi nti mwe basumbuyi so tewaliwo independence lwakuba people come and preach nalaba Justice Bart Katurebe by then we Chief Justice yayogeranga nnyo ku independence of judiciary Alfonso Widola abaddewo wakitiibwa abyogeddeko kati Flavian Nzaiji wali Justice naye yatandise okubyogerako naye sisuubira wane Uganda ebintu ng'ebyo obuteetengera ne corruption sound of the day kubanga ne Uganda wosanga bali ne babba amabaati ne babayingizaako mu kkomera olinaagamba n'ogamba zamba baseme gatuka kati ewaka ewange nalabiraawo noyingerako mu kkomera myezi 4-5 state ne losing interest musango ne betalinga consent musango ne guvaayo Uganda Council yes sir ku side ya y'omukyala wa Nope Nalubo wa Rose yes nalabye Council Samuel Muyizi yavuddeyo n'agamba nti vulugu ono yakoleddwa tusobola kukoma wano tuddayo twapiringe tulabe nga tufuna obwenkanya tuyinza okulabawo ko ekyenjawulo ekikyuka omulamuzi wanaabeera soba kyogera with due respect omulamuzi wanaabeera soba Nalubo wajja kuwangula omusango guno soba kikyotegeeza na standing his or her ground Nalubo wajja kuwangula omusango guno nkugambye waliwo flagged districts nkugambye Kamuli municipality yes Masaka city akalulu buli element yonna ekolinga for nullification yabadde envisaged yabadde witnessed emigo gyavuze abaana bali mu makomera waliwo kyebayita about staffing naye byabadde evident osanga box emu ngerimu obululu bwamu candidate omu that's about staffing endala nga temuli kirimu wabadde vote rigging abantu babyogedde nga nti polling agent Benjamin Wilberforce adda n'akwata obupapula bubiri n'abuwa omuntu byabaddewo nekibeera worse and off by his worship asingo kye yakoze because akimanyi bulungi
Even this one boxing eri tampered with siru yayo process nokola ki eno kuba halted bulinde high court we pronouncement. So Council Muiza ali right. Ali right. Naye bali badiringa na kuti nebikiriza bawa ne Uganda musobola okujja mukota mone mwogera oluzungu demwogera oluzungu mulamuzi n'aluwali kalugenda ku record nti mwafuye oluzungu supporting affidavits ne muziteeka ku bifaananyi ng'ebyo ne mbiteeka ku kati messages ngeza abamu basireka mobile money ne muzifuna bit out ne muziteeka ku mukibone mukikola all authorities ne muziteekayo mu court about the contrary. Pero lina abalaga nti byaliwo naye tebiri substantial enough. Tuli mu kikolako. Kaswaki emisango gyaffe girwayo nnyo bannange. Kati ate awo nja kudda ku ekitongole ekiramuzi human capital, human resource, abalamuzi batono. Ojasanga ekooti ng'erimu ba litigants be bantu nga gwe tadde omusango gw'omu kooti nga mulimu kati osobola ogendako mu high court awo nga commercial court kumpi awo osobola ogendako nga ku civil ba criminal. Yes, sabako busabi register ya leero olabe emisango emeka gye bafayirinze. So ne wasanga emisango mingi ate nga bali understaffed. N'ekirala sirimu ogezwa kitongo kiramuzi naye nga n'oluusi motivation sente zitubawo oluusi olaba nga ebitemu bi sophisticated. Lwaki MP owa senior 6 nkiddamu owa senior 6 afune miliyoni 4 emiliyoni 4 n'omwana ebisatu 15 agule ku mmotoka n'omwana kuza amasuuti n'omwana ku insurance bakyala be oba abaana be n'ebiki naye nga omulamuzi afune miliyoni 10 afune miliyoni 7 afune miliyoni 5 olaba nga kikola amakulu. Owa senior 6 amanya okujja mu house omu neyeba ku otulo oluusi yasuze nga amya mubisi gwe najja mu neyeba oluusi yasuze mbaana babuwala n'abeera omunami naye nga afune miliyoni 4 n'otooka omwoko n'omwaneza amayireji olw'okuba ava akamuli kalongwate miliyoni 10 ye omwezi nayuka ne miliyoni 6 naye nga omulamuzi who is dispensing justice afune miliyoni 15. So oluusi motivation yo nayo eba factor naye nga abo bali understaffed abalamuzi era kyondabe nga justice owulidde akibaddeko nnyo nakirabe ne justice Flavia naye azze akyogerako nti bali twongeremuko abalamuzi bati ebyo ebintu bijja nga budget weeri gwe nga sijje akulira abalamuzi ojja teekamu okusabako through the peace and all that bigene mu parliament bakolonge tewali budget. Bawa ne Uganda we fund badde nga nakozesa olulimi naye ndowooza telunyuma kale budget tugiwa ebintu nga tebirina kibigatta ku ggwanga ne bajja locating ewantu kati okimanyi nga ababaka babaddeko n'akabaga wali okitegeera last week akawumbi si kawumbi bagiyita bata trillion akawumbi sente zayitaawo era olunaku oluparliament represented by honorable right honorable speaker Tayebwa babadde ne kapate bantu beyagadde bamedde omubisi bakubye dansi n'okiba bali mwezi yabadde oludi meya wa Kampala yabaddeyo naye babadde ku parliament awo but why ne mugana okuwa abasomesa beyozayo zaako kafuufu batu beyogedde oli n'agamba mu stress y'amaanyi mu constituency biki naye nga mu mwennyini mwekomiti nga temugenda kuwa abasomesa ba arts esente mu budget ekola etya ejja byageza ofuluma nga mu budget abasomesa tebakola ki tebaliimu era roaming strike endala ekola etya ejja. So we fund ebintu ebitayamba ggwanga. So reluctance eyo emisango ne gibanga gyebasenyo mingi mu kooti abalamuzi batono abalamuzi bali underfunded n'abalamuzi twetaaga tukole nga UK tukole nga America abalamuzi abo kuva ku mulamuzi ono omuto grade 2 magistrate paka ku Supreme Court judge babeere ba personal assistants nego ono gamba nti alina okuba ne personal assistant yali ku level ya judge high court plus kubanga abasajja tuba personal assistant bo baba basoma amateeka ya research assistants era naye atula mu kooti nalaba mukama we bitambula bitya mukama we namwebuuzaako kwenga gusinga obadde mu ngato zange
kiwunzika kitya kyekiyinza okusobola kiwunzika otya ono namuwendo owooza ze ne bakikubaganyako ebirowoozo awo nga wala mukulemu motors nti mukulemu motors tuna bakota assessors babera mu court their opinion is not binding but they come to court bakota assessors mukulemu motors nawunzika n'agamba oyo bamusibe ya raping omwana ne bamugamba lwaki agamba jesi bwe mutunulira mulaba nga mutemu in character ekino kyomulamuzi kimuyamba to come up with an informed opinion. So ebituli bingi mu kitongole kiramuzi naye ate nabo olina okubaddiramuuko bingi bitatambula bulungi. Kaso biki bye tuyinza okukola oba biki biyinza okukolebwa okuzza abantu okubeera abeesimbu naddala nti nga bwenkeera kuba kyane ngamba tuta omusango gwange mu kooti nzirukidde ewantu ewatuufu. We have to adjudicate ebituufu kyekyokka. Adjudicate tulina okusala ebituufu. Kubanze ku myaka gye nnina kanso nkuze mpulira omwavu yenna takola ki tasinga musango ye ngombo and I may also agree with you. Omwavu tasinga musango lwaki omwavu kati hire the best lawyer. Omwavu ebisinga abagala kati wekiba kuli mero mataza abagala state brief government emwe lawyer olwoyo omwesiga kwenkanawa Sibiti. Atenga wa state. Kukulimino lya against state. Omwavu tabangula musango assuming mulwanira property mulwanira katika mulwanira kangano mu Kampala toteka butese musango mu court what is the filing fees. Filing fees comes after value ya property. Olwanira takali akawumbi ka sente ojatuka mu court bagala nti filing fees milioni 3 omwavu bagenda kuzijjawa yo mugaga ivedo kateekamu kitegedde omugaga asobola okusikinga audience kubanga omugaga ebisebisinga wabeera ne balooya abamanyi ekyokukola okimanyi nga abantu tebakimanyi nti mu mateeka oba balina eddembe lyabwe okuva gy'ova assuming olina omusango mu high court awo n'ova gy'ova n'ojja mu registry awo n'obagamba nze guli ne guli nano omusango yakola mulamuzi akola ku musango gwawe awo okimanyi nti kiri mu mateeka ddembe lyabwe nogenda mu chambers etuyita office n'omugamba naye ekitiibwa omulimu wange tekutambula kiki n'omubuuzaako abantu bakitya naye wano katenga ne Kampala tukolesa amateeka gafaana e Kampala looya awandiika n'ebbaluwa n'andika olowooza nga njagala kulaba ku nsonga yakeratwa nga woolaba nti mu musango wa Besigye senior counsel Martha Karua ne senior counsel Lukwago bagamba justice baguma ati kuveemu naye omwavu tabimanyi mwamba alowooza ti mulamuzi abaali mu musango gwe ateekwa gufiiramu. People were exposed basomeko bakimanyi nti ddembe lyo nogamba omulamuzi nti please excuse yourself muki mu musango gwange musango wange guli kuki nga siguulira nga temunfaako naye ate ignorance of the law has no defense. Oyimanyi oba toyimanyi ffe tetwagala manya ebikukwatako. That's the law. That's how the law is. Nja kuwa example gwefuna obudde as an investigative journalist genda kawo mu commercial court waggulu agenda ko mu high court olwo kituyita cause list efuluma Friday nebalaga emisango egya week ejja Monday to Friday ojja kulaba emisango civil suit number 25 of 2012 manya gwataleka 2012 civil suit number 1 of 2018 gwajja 2018 civil suit musango guli 9 musango guli myaka nga 15 na 2 plus kati emisango gy'amataka omuntu ateka omusango mu kooti taata n'afa nga bakyala ku witness statement oba witness summons nga zabakyaliko bagenda okudda nga muzzukulu yaliwo negumala emyaka 2 mu kooti tugirabyeko nange enfuna enkusa negiberamu olaba gino egy'obululu just yali pressure oluusi okuva mu executive eyo tibanaye gy'obululu at least mu mwaka gumu tubikola bibya bigwewo kaneeteka lyebateekawo nti ogw'obululu ogoba kukusinze you don't appeal mu Supreme Court. Otherwise, people could be appealing with Supreme Court. Yes. People could be appealing with Supreme Court. Supreme Court to entertain a petition of a president. Yes. Mwababaka, High Court, Constitution, Court of Appeal, Mukomao. Bina kugwira. If not, no we manya jurisprudence, but we are getting the Supreme Court. So embere. Council. Yes. Manyi. Bingi tukyayiga bingi tukyategeera ddala ku bulamu bwaffe obwa bulijjo n'amateeka kye gagamba bantu bangi
ngabo gambe ignorance tekugisaako musango obutamanya tekugisaako musango nafa twakisanga oti ignorance of the law has no defense kikulya kiba kikulidde so kaso ozikiriza osibulira abalabi baffe tubeere nga tusisinkana nate mu vidiyo ezijja sebone yanziza simanyi mubakawo ate simanyi oba walonda whether exercise your constitutional right naye nawuliddeko nti bino ebisa 15 wafunyeeko tosibaako bigambo muzeeyi tonnaba nawe okyalizeyo omubaka wange tannaba kunkona kuŋŋamba wa ebyazze tubasaba basabira banyabo batulaba mukkirize ekigenda maaso mu ggwanga obulumi bungi tukimanyi nti obulumi bungi abannansi babona abalade expensive y'abagagga naye bali mu mateeka bali privileged naye ye Uganda aseba bagamba nti yensi nti oli abeera obwezi wabeera mu kisenge kye n'agamba internet bekola batya bagijjeko nagizeeko kala gundi bamundeetere ne gundi bamundeete ye Uganda so banyabwe bali kugoberera nsonga nze Isaac Kibeddi nate era omulundi omulala tujja kuddamu tuwuliziganye ekiseera ekirungi tetuyinza kusukka wano eri gye watandikidde mpaka leero we tuli ntulamusizzaako era negamba nti subscribinga linga sharinga tulinga tutambula mu maaso badde adde Wilberforce Kimunyonja for now kusubscribinga ku Focus TV yange bingi